mutya abalungi abeekuumira kusenga Faith 256 kansubire muri bulungi yona gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Leero ndina baamese nga Faith nsobola ntya okuyimya omukyala bukyo bwe buyimya abakyala bannayika mbabuulire omukazi nno okuyima tekimutwalira yadde eddakiika 10 mumulina ekintu kyemubuusa amaaso oba kyemuwewula naye omukyala okuyima tekimutwalira yadde eddakiika 10. Omanye nti omukazi asobola okutunuulira omusajja nga tamuyinaamu feeling nga tamwagala naye n'ayima nawulira nga ayagala mulya nga wulya agamba singa yaŋŋambako musabula nnyabula ne mulyawo naffe tulina feelings ezo tulina ebirowoozo ebyo si mumweka ababiyina. Ekisookera ddala empunya y'omusajja oyimya omukazi ngamba ng'owunya bulungi sigamba ikisu. So you have to take care of yourself. Abasajja abasinga temwefaako oyambala nga bw'oyagala owunya nga bw'oyagala ekisu deodorants za 15 7 mutwalo ng'osigako mu nkwawa kale n'oba towunya bulungi naye tovaamu kisu it is okay. Naye omukazi ogenda okumuyitako wena ng'okyuma okambuze mugamba bigambo akamwako always you know ngalopoza nakole nesibwala kubanga saagalira ddala muntu awunya akamwa. Just imagine nga ndi kunoona mimwa ng'owunya akamwa. What a turn off for me, like seriously. Emimwa gyo oba akamwako empunya yo ng'ogwo omubiri gwo omusajja awunya obulungi bannanga ayimya omusajja omuwuyako ng'awunya bulungi nga bw'okiwulira omusajja awunya obulungi omusajja n'abikkula akamwa ng'alina fresh breath not like ekisu ekiri awo ekitategeerekeka ekiwunya obubi. Naye mwenammwe temwefaako gwoba tewefaako gwoba tolaba nti munno obeera bannange omumalako emirembe. Nsaba naye nga nfaayo okwekebera nti ndi kiriini naddala nga nkimanyi nti nina omuntu gwenjagala oba mbasiina nolaba naye mbasiina tebimalaako mirembe. Abasajja empunya yo oba akasooka ogulayoko ne ku bugundi bufyumu awo obwalayise wali obupafyumu naye nga tekawunya bulungi ng'osobola okuyita ku mukazi n'agamba muntu gwe obanga tofunako mukisa kuba mukazi okuwa omukazi haaga oba kuwa omukazi kiisi n'awulira nga tayagala kuvaako because of how you smell ng'awulira owunyanga kandi owunyanga bigaamu ng'ayagala obeerewaawo owunyanga bobogaamu owunya bulungi. Naye omuntu omuwa haaga n'awulira ng'ayagala kwesukumako omuntu omuwa kiisi n'awulira ng'ayagala kusesema because of how you smell. Akamwako omubiri gwo olina okubeera ng'oli muyonjo go ge mazima olina okubeera ng'oli muyonjo. Akasu akakuvaamu akaba nga si kalungi kamalako emirembe anange kamalako emirembe baddiya. Ate temunyiiga. Kati namba 2 ekirinza okuyimya omukyala ekirala ekiyimya omukyala kuba naye kumuwa kakeya gumpa kakeya n'osindikira kamesegi n'osanga waka n'onkoona ku matakaawo n'ondabirira like kakeya tulina we tutudde n'ondaga nti ompeeweeta ompembejja. Buli mukazi agala kubeera ng'ayisibwa nga princess ng'omumbejja wayandiyisiddwa. Kati gwoba tompa kakeya ddiya guba teguggwa goge mazima guba teguggwa. Omukyala muwe kakeya mwagale like before even nga temunaba genda eyo. Olaba abakazi for example omukazi asobola okubeera nga mufumbo kati n'afunayo omusajja either nga bano abasajja bano abasomba amazzi oba bano ababooda abadeliveringa ebintu ewaka abaleeta ebintu oba abatutambuza anything kale nga omusajja oyo akikola naye ng'amuwa obudde n'anyumyako naye kyokka gwe kyotakola just ekyo omukazi kimukyamula era ebigenda okumwebasa n'oyo omusajja si nti oyo omusajja alina ssente nti zaamuwa n'ekisooka mwaba musasula omubeezaawo oyo kondakita gundi driver we oyo asikaali we munnange omukazi agenda okuwulira ng'omutwe gwe kati takyategeera bulungi alowooza musajja oyo yekka buli bwazimiriza bw'ati alaba obufaananyi nga bannange ng'agamba olaba mpaana bw'atyo nga simuwangako olwo omuwaako teguuyitirire. Obudde obwo gwe bootawa mukyalawo eddakiika 5 eddakiika 10 z'okomawo ewaka n'otuulako naye ne munyumyamu n'omubuuza olunaku olwatambudde n'akubuulira olunaku olwamuyisiza kankubuulire zikola kyamaanyi nnyo mu mukwano gwammwe. Ebyo bikyamula abakazi nga just kubanga oli amuwa obudde n'amuwuliriza without judgment namugamba ng'olabye maama gundi munnange tofaayo. Ne bw'aba nga tebamukaabidde bizibu naye just ng'amuwa akadde n'anyumyako naye ne baseka oli n'akurakinga jokes n'akurakinga jokes ono n'aginika amannyo
ekiva mu mannyo baggweera mu buliri. Ebyo bye biyimya abakazi, si kumukwatirira kwokka nti banne ninamu embejja, kati ogenda okumpa embejja nga mu mutwe gwange already ninamu ebirowoozo nga 8 neebuuza. Actually bw'oba oli mu mukwano tolina kubeera nga naweebuuza bwebuuza oba omuntu ono akwagala oba takwagala, ng'owulira tomufiiringa nga byakola si by'oyagala ng'abulamu. Olina okwefaako, olina okuwunya obulungi, olina okubeera nga ddala oli clean, ng'ogyewa omwagalwa wo nga wenna oli very clean, si kujja buzzi nga wenna oli bibyo, tompa kadde kwogerako nange, you don't laugh with me. Kyokka ekinyiiza ng'osobola okubeera eyo mu mikwano gyo ne museka ne muginika amannyo, kyokka nga tosobola kudda waka n'oginikako amannyo ne mukyalawo. Sirina byakwogerako na mukazi wange, mugeye neiba. Kino kyo kiggwe tetulabako ogwo. Mugeye neiba. Mugeye ne bakama bammwe bemukolera. Mugeye ne bakama bammwe bemukolera. Bino bye bicamula abakazi. Bye bibaleetera okuyima, n'ayima, n'ekirala endabikayo ng'omuntu nga tuvudde ku nnyambalayo, nga tuvudde ku nnyambalayo, tuvudde ku mpunyayo, omubiri gwo. Bannange wenna oyiikayiika, olubuto lukulinga sekkerenda y'eggaali. I'm sorry to say naye bannange. Mwefeeko, ojjamu olugoye nga muno taagala yadde kutunya, nga tolina wasikiriza go ge mazima, nga toyina yadde. Wonna oli bibyo, teweefaako. Mwefeeko, labika bulungi, osiiwuuse omubiri gwonna. Bwe weesigako ka cologne weesigako ka lotion oba ki? Gwe wandinyumiddwa nze bwe neeyambula nga nfaanana bwe ntyo. Era nawe ojja kumpisaamu amaaso. Ate gwe lwaki olowooza nze gw'olina okweyambula ng'otunula nga bw'otunula, nze ne nkitwala nga bwe nkitutte? Nedda ddiya wange omulungi, olina okuyiga okwefaako, obeere ng'olabika bulungi, munno agenda okukulyanga mu butuufu byalya byebyo. Ojjako essaati n'alaba ne bw'oba olaba nti olina ekibuto naye nga kirabika bulungi. Naye waliwo abantu nga mwe temwefaako, feesi eri bibyo, wenna oli bibyo, you don't care. Bannange, basajja baffe nammwe. Obulungi bw'omusajja ssente, ani yabibagamba? Obulungi bw'omusajja ssente, era ssente ddala ze babaagalako. Basimaati waaya tebabeera na ssente naye be bazina abakazi bammwe ate nga tebalina na ssente. Why was this plugged out? Naye be bazina bakazi bammwe. Nze ne nsigala nga nzisenga 526. Temwerabira ku subscribinga, ku likinga n'okukomentinga. Omukama abanjagalire, abankuumire, temujjanga okwo. Mbaagala nnyo bantu bange abalungi. Allah abanjagalire ate akibambalire. Yeah.